we open the doors to a world of endless possibilities, where every day brings new opportunities to learn and grow. Our passionate teachers spark curiosity, guiding students to think, explore, and excel in every subject. From hands-on experiments, we make learning come alive. Friendships are built in every corner of our school, where teamwork and collaboration are at the heart of every experience. We encourage students to explore their talents like music, dance, and drama, football, volleyball, netball, basketball, and chess, so that they shine in ways they never thought. We empower students to build confidence, express themselves, and become the leaders of tomorrow. At Kwagalakwi Day and Boarding Primary School, we're not just preparing children for today, we're helping them shape the future. Start your child's adventure at Kwagalakwi Day and Boarding Primary School, where learning is an exciting journey filled with endless possibilities. Join Kwagalakwi Primary School. Enroll now. Ekitiibwa kya Buganda kyavata naffe tukikuumenga. Awangale ayisa abasajja Kabaka wa Buganda. Ssekyoviisi Matovu Ntubizi byasabye Bannakyaggwe okulaba nga tebakiisa byabufuzi kubayabula ng'ennaku zino bitandise okukola. N'agamba ebbugumu lyali lyeyongera mu byobufuzi n'enzikiza ez'enjawulo olw'ebibiina by'abakkiririzaamu. Wabula n'agamba balina okusigala nga bakulembeza essaza ly'e Kyaggwe okulaba nga libagatta bonna okutambulira owamu. Ku ntikko ekigenda okukuumira Kyaggwe ng'ekyayongera okugenda waggulu kwe kuba abantu abamu kwe kwogera olulimi olumu. Bwe tunayongera okwetematemamu Kyaggwe tejja kukula. Weewaawo bwe tunayongera okwetematemamu Kyaggwe tejja kukula. Tubasaba twongere okwogera olulimi olumu. Ate abakulembeze abali wano ekiseera ekyakazigizigi kituuse. Ndabye abantu batandise okwetemamu abantu olw'ensonga y'ebyobufuzi. Obufuzi 2026 ajja kutuuka, Januari aggweko, okulonda nga kuwedde. Bwe bamwesimbe ku kifo. Wabadde ayogerako eri abakiise mu lukiiko lw'essaza ly'e Kyaggwe olutudde ku kyalo ggulu ekisangibwa mu kibuga ky'e Mukono, agamba ebifo byonna abyobufuzi bagenda okwesimbamu badde bayinza okubeera bangi nnyo abeesimbye ku kifo ekimu. N'agamba enkomerero yonna byagasigala nga muntu omu yawangula ekifo ekyo. N'agamba ekyo kime baviirako okulaba nga balwanagana bokka na bokka, wabula balabe nga bakolerera essaza lino okugenda nga ligenda mu maaso nga beegattira wamu nga bassa kimu okulaba nga wadde balina enzikiza ez'ebifuzi ez'enjawulo basigale nga batambulira wamu nga ekyo kijja okuyamba Kyaggwe okukulaakulana. Mwesimbe ku kifo 45 kujja kulondwako omuntu ogwo omu. Naye munaasigala nga maze okukubagana mwenna kinaaba kitya? Oli yayimba oluyimba n'agamba nti bannange obululu tebutwawula. Tusigale nga newankubadde tukkiriziganya mu bibiina ebyenjawulo tusigale nga twogera ki olulimi lumu olwa Kyaggwe. Bannabuddu bansanyusa. Bigenda ebibeerawo byonna naye bituuka ku nkulaakulana y'ekitundu kyabwe ate boogera olulimi lumu. Buguddu nga yeeyongera kugenda ki mu maaso. Kyaggwe twogere olulimi lumu, sigaana kuwagira ebibiina bya njawulo. Naye bikutuuka ku Kyaggwe twogere Lunnakyaggwe olw'enkulaakulana yaki ya Kyaggwe. Ye omumyuka bw'asooka ow'ekitiibwa Moses Kiyimba Ssennyonjo
asabye abami b'amagombolola bonna eyo gye bali okulaba nga balondoola abaana abo abakola obulungi ku mutindo gwa senior 4 ne senior 6 ne P7 okulaba nga babaleeta ne bafuna basale mu masomero amalungi wala baleme basindikiza mu masomero ago ng'agamu gajja kulaba nga gakonya bukonya abaana bano. Era nja kusaba ssebo nga mpita mukama waffe gwe Ssekiboobo nti n'abaana abagezi ennyo omwaka ogujja n'okuddirira banfunye 4 n'omukaaga n'abo banfunye 4 nfunye M8 oba 9 ku senior 4 nja kusaba w'ebyenjigiriza namulabyeko awo ssebo ebyenjigiriza abaana abo tubaagala abo mulino obuvunaanyizibwa okugaba abaana bonna abazze mu masomero gonna agatuwa basalizo obuvunaanyizibwa bwammwe ne bano abagezi ennyo nandisabye ofiisi ya Ssekiboobo ebeddiza okubagaba lwa nsonga mugaba abaana abagezi ennyo mu masomero agatalula kujjayo magezi gaabwe naye nga tuffe tulina omukisa nti abaana abo tusobola okukwatagana n'emmengo butereevu ne tubagaba mu masomero nga ga buddo gye basobola okuba nti nno ki bavaamu omwasi okusinziira ku magezi gaabwe. Mu lukiiko luno Eric Ssekabembe akulemberamu okuteekateeka Nnalulungi w'e-Kyaggwe agamba enteekateeka eno etambula bulungi nnyo era n'akunga Bannakyaggwe bonna okulaba nga abalina abawala abo abalina ebisaanyizo nga beetaba mu Miss Tourism mu Kyaggwe bajje beetabe mu mpaka zino nga mulimu ebirungi bajja okufunamu nga bazeetabyemu. Era nga mu bino byonna Bannalulungi tubasaba abaana nzaalo ya Kyaggwe naddala ebika ebirina ensibuko mu Kyaggwe nkubiriza abantu bajjajja abalina ensibuko y'ebika mu Kyaggwe kyali badde kirungi nnyo nti ne tufunira ddala omwana nga jjajja yamutukwasizza jjajja omukulu wa Kasolya ng'omwana oyo tulina ennyonyi ennyange tulina Nakyensige tulina empeewo tulina enjaza tulina enkejje era nga tubasaba nti enteekateeka eno tugyenyigiremu amasomero aga institutions ne university Mukono University Liko Queen muleeta abaana ebintu bingi ebiri mu nteekateeka za Nnalulungi temulowooza nti nno abaana bagenda kwolesa birala byonna wabula bajjayo ebitone ebyobuwangwa ennono weesanga ng'omwana we mutuweereza ng'era nga tugenda kutandika bootcamp ng'ennaku z'omwezi nga 2 tubatendeke sande 2 nga tubayigiriza empisa omwana zalina okutambuliramu omwana asobola okubeera waka naye nga atalina byamanyi naye omuleeta mu bootcamp 2 weeks ng'ate tumuggyeko emitwalo 3 kiri nti ffe tugamba nti Nnalulungi w'ebyobulambuzi yenna abeera muwanguzi newankubadde twetaagamu 3 naye buli Nnalulungi yenna aba yeetabyemu aba Nnalulungi era nga mu bino bebamu betukozesa okulabika nti nno batuyambako okutumbula ebyobulambuzi wano mu Buganda tugamba nti bisinga Kyaggwe. Abakiise mu lukiiko luno bateeseza ku bintu ebyenjawulo omubaddemu n'okuteekawo nakulaba Bannakyaggwe wamu n'ensonga za bannabyabufuzi okwaba nga banaakola batyo okwaba nga batambula wamu n'Obwakabaka bwa Buganda. Ewaffe mu Myuka Nakifuma tukolagana bulungi nnyo n'abakulembeze aba sekisi ez'enjawulo tukolagana bulungi aba local councils wamu ne meeya era bwe tuba n'ensonga yonna oba luwalo oba waliwo omukolo ewaffe tubawandiikira ng'ekiseera tekinnaba ntutambula bumu wamu ne bakansalaazi bakadde baffe ab'ebyobufuzi okubeera nga tebabalibwamu muwendo noza ku mutendera ogwa waggulu emitendera egyaffe egy'amagombolola bannabyabufuzi abo boogera ku mutendera gw'eggombolola musajja yakuwadde emitwalo gya 2 notamuwa microphone emitendera gy'eggombolola tufaayo nnyo okulaba nga boogera ku mutendera gw'essaza kyakabaawo emirundi si mingi lwe tutaabaaniriza si bannabyabufuzi bokka naye n'abantu ku mukolo gwaffe mukadde waffe yali ng'alayizibwa abantu abataakonebwako kubalwamu muwendo okwewulira nga ku mukolo kwali si mirundi mingi
kyakabawo emirundi si mingi nnyo. Olunaku luteekuba lunaku lukulu nnyo eri Bannakyaggwe. Awo nno tuba akakiiko akateesiteesi nsaba kabeere very sensitive. Katunuulire activities ez'olunaku. Activities ezo z'olunaku erunaabeerawo nga Bannakyaggwe bonna bazeenyumirizaamu era nga oli waawulira nti gyeruli teyalyagadde kusubwa. Tulowooze ku bintu ki ebiyinza okuleeta Bannakyaggwe awamu ate n'okubanyumira ennyo okulaba nti olunaku luno bwe balwetabamu na ssanyu ate n'okwagala. Kyaggwe Day nina kye nabuuza naye simanyi oba kyaddibwamu. Kyaggwe Day tugambye nga 13 ogw'omukaaga naye nze nali ndowoozezza era nga ndeeso ekiteeso kyange mu kanso tolunaku lwe tulonda luteekwa okuba nga lwaliko ekyafaayo mu Kyaggwe. Wage tulufudde 13 ogw'omukaaga ekyo kati bwe kigenda okubeera paka. Nolwekyo olunaku olwo luteekwa okubeerako ekyafaayo oba lwe baateekako Ssekiboobo eyasooka oba waliwo ekyali wano oba Ssaabasajja yakyalako wano oba ki nga tulina kye tunonooza ku lunaku olwo si kuteekawo buteesi tulutunyumidde. Tuteekwa okubaako kye tulunooza. Nolwekyo olunaku lwa 13 ogw'omukaaga bwe tuba tululemerako tunoonyeeyo ekyaliwo nga kikwata ku Kyaggwe. Lweke tube nti ekituteesezza ku lunaku luno kye kino kubanga lugenda kubeera lwalubeerera. Omwanika w'essaza ly'e Kyaggwe Aisha Lutale ayanjulidde essaza ly'e Kyaggwe embalirira gye bagenda okutambuliramu amabaka g'ebyensimbi ogwa 2025-2026 n'alaga engeri gye bagenda okuzifunamu n'engeri gye bagenda ozisaasaanyamu okulaba nga bakulaakulanya essaza ly'e Kyaggwe. N'asaba Bannakyaggwe bonna okulaba nga beenyigira wamu okutambulira wamu nga bakulaakulanya essaza lino. Bajeti yaffe ey'omwaka 2025-2026 yakawumbi kamu mu miliyoni 610,607,994 ye budget gye tugenda okutambulirako. Nga mu budget eno eyo yegenda okubeera ennyingiza eno tusuubira okufuna mu luwalo lwaffe tufuna bitundu 3 ku 10 3%. Ngera wano we tusabira ab'amagombolola okubeera nga tukola nnyo okulaba nga tutuukiriza percentage eyo gye twalaze nga tusuubira tugenda kufuna miliyoni 9,600,000. Wano kiba kitegeeza nti zibanga miliyoni 320 ze zirina okuŋŋaanyizibwa mu magombolola gonna okubeera nga tutuukiriza okufuna percentage ya miliyoni 9,600,000. Tulina ebimuli bye tupangisa wano ku ssaza okukolerawo emikolo egitali gimu nga mu mwaka tusuubira okufunamu miliyoni 10 mu bimuli ebyo. Tulina essomero erikulirwa Ssenkulu gwe batwanjulidde leero Ssekiboobo Primary School nga tusuubira okufunamu miliyoni 1,200,000.